biva ku bintu ekisookera ddala kikyokola nga bw'omuntu kyojjamu ensimbi. Ekyokubiri, ofuna ensimbi ezo zikozesa otya. Ekyokusatu, oba ozikozesa oterekako mmeka, kubanga wajja kubaayo olunaku lwotajja kufuna. Then ezo zoterese ozikozeseza otya. Abazungu bakiyita investment. Ozitaddewa, investinga mu ki? Tumulekerawo okumiranga ebyenfuna nabamuddako ebibuzo byonna. Ki kyokola? Kikulu nnyo ekyo. Kakati nga gavumenti tubalaze wa wetulina okuteeka essira mu byokukola. Obanga oyagala okwetuusaako ensimbi, tolima bintu byogenda kulya byokka. Lima byogenda okulya naye olime nebyogenda okutunda. Ate ebyo byogenda okutunda, lima ebyo ebigulibwa mu nsimbi ezisumbuseemu. So si kugamba jjajjange yalimanga taaba, nange njalima taaba. Ogwo omuti gw'emmwanyi gumulabaawo, omuti ogwo nagusikira omuwalamba muwalambe ekunogayo emmwanyi. Tezikyasaako ng'omumwanyi 5 naye gwe togutema, gusimba mupya. Omuti gwange ogwo jjajjange yagundekera. Ebintu ebyo tulina okubikyusa okulaba nti kyengezaako okulaga tulina ebintu ebyo bina byetukulaze nga gavumenti, ebintu ebyo mubigoberera Uganda. Awo gavumenti wegenda okuteeka essira emyaka gino n'emyaka gijja. Obulimi obw'omulembe olima ki? Lima emmwanyi naye zirabirire bulungi, si zino zituwalampa. Wafuna ebitambala birerimwanyi giraba basalanga bali ola nanugayo ebaafu ebubesi ekalayi emu ogenda okutunda, osobole okufuna ebyenfuna byagoobi byayogerako. Kiba kijja okuba nayo eka y'emmwanyi ogirabire bulungi, ogiteekemu ebigimusa, olabe obanga twawulire ekonomi ekoozi gyayogerako. Waliyo abaana benasanga emasaka eyo nebagamba kati ekizibu kye balina nti ensimbi ze balina tebamanyi wakuzisa. Banoze emmwanyi bazitunda aka tebamanyi kyakukolera nsimbi. Bukenya ye nsimbi taziraba ate nezalabye zigula bitono. So emmwanyi, then ebibala, then ebyennyanja. Walina wetland, teekamu ekidiba olime ebyennyanja oba olunde ebyennyanja. Then ebisolo ebyenjawulo, ebisolo byonna, ente ez'amata, ente ez'ennyama, embuzi, enkoko. Waliyo n'obusolo obugeraku naye bampulira nti tukola ssente wamukenye ebyo olabadani. Naye togenda ng'okyalima amajaani ku eka emu okolera bwerere, ogenda kufuubwa olima taaba acres 2, olima kasooli acres 2. Okukola nnyo, ojja kukola nnyo n'amaanyi naye tojja kufuna. Okufuna mu kasooli ng'olina eka 2 n'ogenda waggulu. Okufuna mu ppamba
eka 5 okufuna mu kyayi eka 25 nogenda waggulu amajani gekka naye omwami ne bweba eka emu takufuna musente nogenda ngaoyongezaako eka nekufuna sente. So ekintu ekyo njagala okinyonyola abantu ebintu nyungu okwa daily mail okubinyonyola abantu ebyo. Ekirala bwe bamala okufuna sente bazikozesa batya? Okozesa otya ensimbi zofunye otunze mwanyi? Ozikozeseza otya okuvubuka oba kati kyogamba ekyokugenda mu wino ogezaako okulaga nti ebintu biri mu buseere nti bwogendayo oleeta ensawo ntono ey'ebintu. Kenya Uganda eno gyolaba yemu ku nsi ezikyasinze okubeera ne cost of living wansi. Ekyo bwe tuba tukyogera wano abantu abasinga tukitegeera paka mutambuleeko mulabe. Togenda wala nnyo, genda mu nsi ezituliraanye ogende emitwalo 5 gyogamba sebo ebyamucanca nsi ezituliraanye kinazo bayo batakuwa wakubyakkewo wano emitwalo 5 ebyo kikyalina valiri y'amaanyi. Era kyenakugambye ogulawa Bukenya bw'oba oguze ebintu obigulawa nange tuyogulayo ebyetaano naye ogulawa kubanga kilo ya sukaali ya sente, kilo y'omunyo ya sente, omuti gwa sabbuuni gwa mmeka? Genda mumubuuza ebintu ebyo. Emyaka 5 emabega oba 3 oba byali kumeka? Kati liita y'amafuta waliwo tosaana kugenda obuuze ogenda otuleko ku kipande ky'amafuta. Tolina motoka otuula butuuzi otwo oli ku booda wetunuleko ompeyalinga eneruli watunulangako omuwendo gwo gukyuseemu. Ebyo ebintu omanyi ebintu bino tebisaana kulinda statistics oba Ramadan gwebikugamba. Economy eri mu ffe bennyini naye lwakuba nti sometimes tetwagala kwogera mazima oba naki tugamba nti tukola bulungi tutegeeza nti emiwendo gy'ebintu gyekananiwe tekigenda mu maaso. Mujjukira emyaka giri emabega twakava mu covid mwatugamba natugamba obulungi wano nemuteeka kamera mu maaso amafuta gatutta katiga liita yakakaaga sabbuuni atutta buddo akati ebintu ebyo emiwendo gyakkakana ebikyalinnya kyetuyita inflation gyemiwendo okulinnya okwekanama naye ate era si kirungi muwendo kugwa nekyo nakyo mukimanyi. Good economics takulagira nti ogende ebintu bigwe ebbeeyi bwe binaagwa ebbeeyi ani anabireeta mu katale waliwo ayagala okutunda ebintu ebigudde ebbeeyi akati bageze bakendeza omusaala gwo baddeire mmere onawakasa so ekyendezako okubalaga nti good economics agamba emiwendo gikikingiraawo gireme kweyongera ate gireme kugwa ku sipiidi ey'amaanyi. Oyo good economics oba nkuzeemu emitwalo gy'etaano mu katale akatuufu gya lunaku omulala 5 gya ssaawa fena tuli mu Uganda so genda mu katale akatuufu